akyayina enkwatagana ennungi enkolagana ennungi n'abantu be walekayo ewaka ng'ab'emikwano eŋŋanda nga wabalekayo ewaka n'ojja e Bulaaya w'oba okyayina enkwatagana ennungi nabo bannange gw'oli munnamukisa sikulabanga lwa nsonga ffe abamu ku ffe emikwano gye twalekayo ewaka tegikyatwetaaga twafuuka balabe baabwe ab'eŋŋanda baganda baffe omuli n'abazadde be twalekayo ewaka kati ffe twafuuka ekyenyinyalwa nga batusabira ssaala mbi njereere batukolimira bukolimizi batwogerera ebigambo ebibi batutambulira ku masabo kwegamba nga tebalina kirungi kyonna kye batwagaliza ensonga y'akasente bo bamanyi nti kasita walinnya ennyonyi n'ojja eno ebintu byonna byonna byakutereerera sente oziyiika buyiisi mu nsawo gwe tokyayina kintu kyonna kikukoonako tokyalwala tokyasula njala tokyabonaabona bakulabanga gwe yazimbedde ennyumba amatiribona bakulabanga gwe atakyatambuza bigere nga wagula dde amamotoka n'ebintuntu ebirala naye ne beerabira bambi ne beerabira nti eno gye tuli bo bawulirayo buwulizi obuwoomu bw'ekigambo Bulaaya bakiwulira bo batudde waka naye singa Katonda nabo abawa chansi ne balinnya ku nnyonyi ne bajja eno simanyi nti oba baliddamu okukitenda oba baliddamu okuwulira obuwoomi bw'ekigambo Bulaaya lwa nsonga amakulu g'ekigambo ekyo gajja kuba gakyuseemu nga bavudde mu bye bawulira batandise okulabako mbaleetedde akatambi ka mwannyinaffe ogenda kuwulira famire engeri gy'emuvulungamu n'ebigambo bye bakozesa ebikaawu gy'ali naye ng'oyinza okugamba tebalina we bamuyita nsonga yaki yakasente yenza adita bw'oba osubscribinze kijja kukuyambako gwe wenatanaba subscribing obutambi buneeno bugenda kuyitako ate ng'obwetaaga ky'olina okukola jangu twegatteko ekigambo subscribe kibeerawo oba okiraba kwata ku kade buli vidiyo yonna ejja egenda kutuuka kateera commentinga abantu bamanye endowooza yo ku butambi nga buno endowooza y'onkulu nnyo jangu obeere nga otwegatako katugendeko mu katambi ka mwannyinaffe ono tukawulirize bulungi tukategeere tukaweeko n'endowooza zaffe katugendeko mu katambi ate tukomewo twekumire machingo tofuna miliyoni emu ofuna miliyoni emu okyaweerera omwana ngenda kulabirira ngenda kuweerera mazzi ogenda zijja wa ssente gwe atalina ky'olina ku nsi kuno omufunzi gwe talina kyalina neki mwavulunkuka ali wano yeeraga kituufu kyoyogera ninfunze era sina kyennina nakkiriza ninfunzi nga yewakyogedde sina kyennina nakikkiriza ndinfunze nga yewakyogedde oli mutuufu tugambe ebigambo ebimenya emitima tegisigala kyeki ebigambo ebimu tebyetaaga kujjukiza bantu nawadde ekimanyi nti ndinfunze nga yewakyogedde nawadde ekimanyi naye ebigambo ebimu tebyetaaga kujjukiza bantu nti bali nfunze kuba nabo baba bakimanyi nti nfunze naye mu bulamu bw'ensi nze kubagambye ndi nfunze era ndi munaku nga yewakyogedde sina kyennina nayinako maama nayinako ne taata abanzaala nali bayina naye sinze yagamba Katonda nti mbeere bwe nti okubeera enfunze sakeera ku makya naye nkisaba nga yewakinangidde kino ekigambo tekirinva ku mutima ene odiyo gye ngenda sigaza mu bulamu bwange ziri odiyo nnya zino odiyo ze nsigaza mu bulamu bwange ze ndiweerako obujulizi zino ze odiyo ze mwansindikidde ze ndisigala nga nnyumizaako n'omuzzukulu nga mama wange we yali malaaya zino ze odiyo ze zibukuza mmenya emitima
nga mama wange yali malaya ndi mwana omwende audio zezimu ze mwansindikidde zitandise kyekimu buli lwenzirowoozaako naye nayinako maama nayinako taata saava mu bbanga era tewali banzaala mu nsolo nayinako maama nayinako taata naye wankosezza omutima nayinako maama nayinako taata naye wankosezza omutima muwala gwe kituufu naadimanyi ndi nfunze naye wankosezza omutima tewagulese kyekimu omutima gwange tewagulese kyekimu ku audio ze wansindikidde nawatanira ensonga lwaki sikuddamu naye endiga weekoteko omutwe tolowooza nti teraba gyeraga eba emanyi gyeraga negyedde eba emanyi bino ebigambo biwaŋŋambye bye wansindikidde buli gye wampositize yonna Katonda tebyamuyiseeko mutumenye emitima banange mutumenye emitima omuntu akimanyi nfunzi noddamu n'omugamba endowooza muwuliriza amaziga ga mwannyinaffe ono amaziga gaali mu kukaaba naye ng'abantu abamutuusizza kwaga amaziga ayina bw'abayita abantu abo baali bamusuubiramu ebintu bingi nnyo nga bamanyi kagenze e Bulaaya bo obulamu bwabwe buteredde ssente bakimanyi ono afuna nnyingi bw'anaaziweereza zijja kuba zisobola okubayamba ne beerabira nti omuntu ono naye yagenda okulinnya ennyonyi ng'ayina ebiruubirirwa ye ng'omuntu ayina ebintu bye yeeyagaliza okwetuusaako nga ye omuntu woba oli awo we yali ng'akyali ewaka ng'alaba tekiggwa ebintu by'ayagala tasobola kubifuna kwe kusalawo okujja okukola naye olw'okuba nti ab'eŋŋanda tebaswala wuliriza mu kifo ky'okukakkana bamusabe bulungi bateese naye basazeewo okumukolimira basazeewo omwogerera bisongovu basazeewo kumuvuma kumwogerera ebigambo ebikaawa n'ebintuntu ebirala tekikoma kwono kyo yekka kati nno bangi embeera eyo tugiyitamu nga tulina ab'eŋŋanda nga tebakyagala natutunulako nga tulina ab'eŋŋanda nga bukyanga tubeerawo mu bulamu bwabwe bwonna tebayina kye baali bakoze kikakasa nti tuli baŋŋanda zaabwe era nga n'okutwewala batwewala naye okuva lwe bakitegeera nti oli Bulaaya bakkubirako ne kasimu oli najja n'ekiteeso akiteke ku mmeeza ayagala osoose ye nti nina ekyetaago kya 6,000 nkimanyi osobola okimmalira naye neerabira nti nawe ku bbanga lyonna ly'omaze ewaka e Uganda wayinako ekyetaago nga kya 2,000 teekako n'6,000 gy'ayagala naye teyabeerawo okuyamba ate nga ye oluusi obusobozi yali abuyina yeeyo mistake ekolebwa abantu baffe ab'eŋŋanda nti ensonga lwaki ffe mu Africa tetugaggawala oyinza okugenda mu famire nga mulimu abagagga 3 oba 4 ng'eba bayina ssente naye nga balaba bonna baavu lwaki mitima mibi buteeyagaliza nansaalwa nti ono omugagga alemwa okukwata ku banne abalala abali mu bulamu obubi n'alema obbakwatako abeereko wabatuusa n'abeegobangako bwegobi mugende eri nawe olikola ezizo kyova olaba abantu bano abazungu batusinga nnyo nze ku bbanga lyemaze no mu Buwarabu nina ebintu byenjize nga famire bantu banino baagala nnyo famire zaabwe nti oyinza okugenda ew'Omuwarabu nga mulimu omugagga omu naye omugagga oyo ng'agaggawaza baganda baabalala bonna nga tayagala bajule tayagala babeere nga basabiriza tayagala basule ku street n'ebintu ebira ekitulemye mu Africa lwansonga ayina ssente ayagala azeekuumire nga zezize abantu bamutende gundi oyo ayina ssente gundi oyo ayina ssente gundi oyo ayina ssente naye ng'ab'eŋŋanda ze bali mu kukaaba bali mu kunyiiziira beetaaga buyambi tasobola kubayamba jeje emitima emibi ne beerabira nti waliwo ekiseera ekyokufa ssente ezo zirekewo nga tebagenda kuzika na baketi ya ssente bagenda kuzika mu nsonda nnya obulire bakuteekeko ettaka ate ng'oluusi n'abo abantu bewayisa obubi bagenda okujja ku ntaanaayo bakuziike wabula ng'ate nina akatambi akala kenjagala obbalekera kabatuulemu katambi kano nali nakapositingako dda naye olwa message ekalimu ng'ate ekwatagana n'eno ensazeewo akatambi kano nkazze nkusaba nako bambi olemekko egobako nkakuteerewo okawulirize bulungi ate era nako ofunemu ekyokuyiga katugendeko mu katambi ate era tukomewo tubeere nga tufundikira vidiyo bamukuba kireyo banange eno message yammwe oba tulinyanko ku nnyonyi
osobola ogiwuliza kuba naawe inshallah basaba Allah buli misimu ogenda okole. Tulina enkola olinnya ennyonyi ogenza okukola okoze contract yo 2 years 3 years any zonna zokoze notuka ekiseera yakudda Uganda. Mulina enkola nyomukola ennaku zonna gyemutategeera nkusaba ontegeere kera kumakya okomawo nkya n'opostinga tiketi sawa meka zogenda otuuka buli kimu nowa abalabe amaanyi ag'okulinda. Tulabye accident ku airport wano oli abadde aba bweru n'afiira mu kkubo n'atatuuka olw'ebintu byetukola n'okubira buli mukwano gwe hello Lydia nkomawo enkya omukubira omanyi embeera gy'alimu omanyi ssaawa z'abadde akusalira omanyi ebibi byakwagaliza teweerabira kino omukwano gwe waleka Uganda 50% bakyusa emitima si bali nga bwe mwali kuba walinnya eddaala wabaleka. Emikwano mingi gye twali tulina ng'essaawa zino ez'amunoonya n'omukubira essimu n'ayogera nga tayogera nga kugamba n'akufunako obujja nga si oli bwe mwaliranga ku sowaani emu. Nfa kyokukwakwatako otera omutwale gy'oli nga yafuna bukyayi mukomyewo wana Uganda. Ekirala n'okubira buli owa famire senga gundi ezijja kulaba mulekerengawo okubira abafamire bammwe mikwano gyammwe nti ngenda kulaba mugweko bugwe. Abaana bangi balidde obutwa, abaana bafudde tubaziise nga bakomawo ku kyeyo ne contract yakyalina mu passport azze for 3 months azze for 1 month addayo. Biri n'ebintu byetalina kukola mwesonyiwa okubiranga abantu essimu nti gundi ezijja kulaba ekyo kiveeko mukwano kuba omuwa chance ey'okunoonya ekintu kyonna ekyokukola. Bw'oba ogendewo omuntu omukubira ssimu kyonna ky'osanzeewo ky'olya mweyigirize n'obutalya wantu kuba tolina kiki ekyogenda kulyawo kyobadde tolya. Ekirala mugenda mu mabaala ne munywa emyenge n'oyimuka n'ogenda mu washroom n'olekawo ecupa gy'obadde onywako bagenda kuteeramu obutwa bagenda kuteeramu eddala erigenda okukomya obulamu bwonna olina kuddamu kutambula yadde okulinnya ku nnyonyi ne buli ky'olina kyonna okifiira. Abaana percentage bali Uganda babonaabona olw'emikwano olwa famire. Senga weeba okubira essimu gweyagala ogenda okulaba abaana abe baatuula waka baabuba bizinesi ze bakola baagula n'essente ze batwala ebweru. Tuyita mu bizibu bingi abaana abalinnya ne tugenda ne tukola olw'ebintu byebatuusizaako ebimu ffe tubyeretedde. Mulekerengawo okweranga gundi ezijja kulaba simanya nze nga ku airport ani gw'okubira omusanyufu ennyo oyo agenda okukima. Obutambi bwa leero weebuto bwe bugenze. Obutambi obwo sirina kintu kyonna kye nnyongeddemu nga we bwampeebwa nange bwe mbubawadde nga buli maloboozi gaabo abantu bannyini bo abaakira ku makya ne bakola obutambi obwo nange mbutaddewo nga sirina kintu kyonna kye nkyusizaamu. Mbeesoose lwa nsonga saagala mugambe omuntu ono asala ebigambo, omuntu ono awaayira, omuntu ono ayiiya, omuntu ono yeegira bino, omuntu nkabateereddewo mwewulirireko okuva eri bannyini butambi obwo. Wabula ng'ekigendererwa kyange ekitteekawo obutambi obwo nga nsaba mubuyigemu mubuweeko endowooza zammwe. Mulowooza ki ku bintu nga weebiti? Ab'eŋŋanda balina embeera bwe ziti kiki? N'atuula gy'atudde n'agamba ono njagala mmukomyeyo atuuke ku kisaawe kwaba agwira eddalu abeere nga yakakomawo e Uganda afe. Bintu byonna byonna byakoze bizinesi zimusale sente zemuyite mu ngalo adibe akunte ensi yonna yonna agimaleko n'ebintu ebirala zeezo nno edduwa abalabe baffe ze batusabira. Ne neebuuza mu kusaba edduwa nga ezo bafunamu ki? Bafunamu ki obutayagaliza? Bafunamu ki okulimirira bannaabwe? Ki kye bafunamu ddala okubeera n'omutima omubi basasulwa oba nedda? Oba kyekikula ky'omuntu? Nange ekibuuzo kino enkirekedde ggwe gw'olowooza kiviira ku ki? Kiva ku ki abantu okutukola ebikyamu? Ddala kiki? Guba mutima mubi, ziba nsaabwa, buba butayagaliza, ziba bubeezi nkwe? Kiba kiki ekiviirako omuntu obange kiva ku ki omuntu n'abeera n'omutima omubi nga walaba munne ng'ayina bannange kimuyisa bubi ate ye waaba ayina tayagala muntu kubeera nga naye ayina? Gw'olowooza kitegeeza ki? Weeyambise comment section yenze Sheila Adita, embaagala nnyo.